ndi HIV positive, nina akawuka akasiga sirimu. Bankebedde recently nabadde mu ddwaliro ne bansanga nina HIV positive akawuka akasirimu. So my next journey ngenda kubanga nkola projects sensitizing people to live positively. Ngenda sigala nga nyamba abayimbi abali talented pushing on the cause. We can fight it, we can do it. Then ngenda kubanga nkola n'ebitongole bingi nnyo, musicians, producers, making sure to sensitizing, and we find a way that abaana abasinga aba teenagers and young musicians, producers, n'abantu bonna, they can make it through this world without getting problems. So take many things we can do for each other. God bless you. Yeah. Oyagala kuntukirira for any information, osobola kuntukirira ku 0784 85 95 32. Blessings. Yeah, what up, yo? This is Producer Diddy. Thanks a lot for the prayers, man. Yeah. And the Reach Out, Coco Finger Remix. Yeah, thanks a lot, Washington. Eddie Kenzo, thanks for the Reach Out, Coco Finger Yangambie. Blessings to everybody, man. Yeah, getting well. Yeah, in the city right now. And ngenda kuwa showcasing a lot of talent up in here. Ngenda kubangenda event all over the country, countrywide. Chitegera, Arua, Jinja, Mbarara, Masindi, Hoima, Guru, you know, trying to show the beauty of Uganda. Chitegera, cause yeah, a lot of beautiful places, beautiful talent. Yeah, nenga somebody has to reach out now, college. Now elevating. So this year, Natete City is going to light up. Yes, sir. Wasibye otya oli otya n'omulwadde ali ati? Ndi bulungi, n'omulwadde agenda ajja kuba bulungi. Kusinziira kati I think agenda funa some slight improvement. Ajja kuba bulungi, we believe. Bw'ali omulwadde tujjukire mabegaawo ng'oli ebweru eyo. Yes, sir. Banja bakuddukirira abayimbi, producers n'abalala ab'enjawulo. Yes, sir. Bani abayambeko ku Diddy mu mbeera gy'alimu? Tulaba producers okusinga mwe muli waneero. Yes, sir. Bandi abamuyambeko abala okusinga ng'ogyeko mba producers? No, twakamuleeta waneeno, but I believe later on more producers bali mu kujja n'abayimbi abalala bali mu kujja. But tubadde twakatuuka waneeno about like 2 hours ago. Yeah, so we are the first people. Twamusanze somewhere netumuleeta waneeno for treatment. Yes, sir. Luli yali akaaba nga yeetaaga buyambi, tujjukire mabegaawo. Bani abaali bamuyambako era mu time eyo n'okulaba nti n'essaawa ezo bamukwatirako nza same time okuvako olwo olunaku lwe yakaba obuyambi obw'eddwaliro? No, I don't remember abamuyamba those days, but right now he's a member of our association, Audio Producers Association Uganda. So kitukwatako nnyo. You know, his welfare is what we care so much about. You know, so we don't care about whether they come in to help or whether they don't help, but we want to with our brother, our fellow producer. Batugambyeko nti wamwakamuleeta, twagala okumanya zenga emergency oba mugenda kumwongerayo oba agenda kubeera mu treatment gyagenda kufuna? No, katulinde ekiva ew'omusawo. Yeah, bakamukolako test, so let's wait. Ekivaayo, then omusawo batugamba nti ekimuluma we can finish it from here well and good. Bagamba nti tweyongereyo, it's still okay. Yeah, but katulinde ekiva ew'omusawo. Abayimbi ekisembayo, abayimbi abatandaba kujja be yakolerako we bakutwaleko Coco Finger yekka yasobodde okujja sofa, abatasobodde kujja lwaki tebalabiseeko tusubire abalala okujja oba? No, like I told you, twakatuuka like about 2 hours ago, so I don't expect everyone okubeera wano because they have their different programs. But I believe they are coming because twogeddeko n'abamu ne bagambye they are coming. Okay. Yes. Kale sir. Asobola okwogera? Can he speak? I think he can speak. I think the body was there actually. That's why this one good. Yeah. Wanamazeewo bbanga kikusaidde? Bakamuleetawo just for emergency, but bamuchekingemu awo then tulabe what next. Abadde mulwadde ndowooza gy'abadde naye nga nakubira amasimu, so
so nitumunona oda ina gyali so tumuleeta wantu basiga bamukebere bamucekinge bamu first aid esooka tulabe ekyetaagisa ekiddako. Abalwadde bagamba ki ekiruma Diddy kyennyini gye muvudde okumuleeta wano, ki ekimuluma ekyaddala? Simanyi tetunnamanya ki ekimuluma, wabula abasawo bali mu kukola testi ez'enjawulo, so ndowooza bajja kufuna results. Omuntu ayinza okwebuuza nti abayimbi ab'ekiseera kino n'abayimbi ab'ebiseera ebyo Diddy we yakubiranga, muyinza obba mu embeera y'okuba nti nno beerondamu kuba kati tusanzeewo gwe wekka mu bayimbi abasigadde ba producers. Bubaka ki buyinza okuwa abayimbi be yakolera n'abo ab'omulembe guno bataakolera nga bamulabirako ne ba producer batanaba kutuukawo? Ekyokumulabirako wabula nze kyendaba nti just unity, just wetaaga unity, abayimbi ne ba producers, unity webeerawo buli kimu kijja kuba kirungi. Etaliwo kati unity era nga ogambye nti abantu beeyawulamu so ogamba nti olaba nti abantu beeyawulamu twalisuubidde abayimbi okujja nga abantu balina okubeera wamu. Kino tekibadde kya buli omu, kino kibadde just kya something just kumujjayo nakumuleeta mu ddwaliro. Kibaye nti abantu bajje ali mu ddwaliro, buli omu ajje ku ddwaliro no just kyojja kumujja wali kumuleeta first aid, kulaba ekyetaagisa okumwongerayo mu maaso nga tumwongerayo. Mabegakaawo yali akaba obuyambi okuba nti talina ssente bulungi aza ddwaliro, essaawa nani amuyambako? Era kati kinkugambye nti wali unity, ekintu unity, okwegatta okujja awamu. Tasobola abasizinzika era apolisa banne be bali Washington wali awo Batudit Remix, teri kigaana as long as tuli wamu. Ebya bills bya ddwaliro kiggwa kasita twa buli wamu abayimbi producers already ne saawa zino ebimu tumaze obikiriyalinga wano nga we tubadde tubikuteeka abantu tubikiriyalinga, so teri kigaana. Oyogedde ku kyokuba nti mulesewo mu ngeri y'okuba nti magic mugenda kumugjawo wano mumuzze walala oba mugenda muleka wano paka lwanatererawo? Kisi kyakusinziira ku results zafunye. We can handle the situation nga bamukolako, we can handle the situation nga tumugirayo.